Okwekalakaasa kuno kuyingidde olunaku olwokubiri era abakozi bagamba nti bamaze emyezi 4 nga tebasasulwa misaala gyabwe. Nomuli abasukuma kevire mulayini nomuli abakuba jeke okutereza agafuire emirimu ejjo tukola jona tugigaitagala bakolaki batu akasende kaifa kola ali kusobola sawa nokutuwa. Batuuse n'okukwata jeke ne batandika okupangulula ebyuma by'oluguudo luno nga bagenderera okukosa ebyentambula by'eggaali y'omukka. Twatairewo jeke eno okusezera okugitaawo nga tetwenda train ere ebitewo wano nga tumaze kutusasula sente dafide tubanda emyezi 4 n'okubonabona n'abakazi baalumuka lwakuba nti tulikola ayi tuzire sente. Eggaali z'omukka zirabiddwako nga zikonkomadde ekikosezza entambula y'abasaabaze n'ebyamaguzi okuva e Malaba okudda e Kampala. Bati batuwaire tujja kuva wano era eggaali yatedde akolaki kusimuka kuva wano olwaleero no tudda kusula wano nga betwasuzeewo. Abakozi banenyezza ne bakama baabwe olw'okulema okubawa ebyokukozesa. Tirikulira mu bugubi butusi zetukolera mu dayulika abaana banvaaku luuzi abaana bansiba ku poliisi abasoma siniya babiri bansiba tirikubayerera. NTV egezezzaako okwogera n'abakungu abavunaanyizibwa ku luguudo lw'eggaali e Iganga naye ne batafunika olwa woofiisi zaabwe okuba enzigale.